Damu leero ndi nkomyewo bulungi naye tulina pate ya ddala very soon. Kati njagadde tutandike ndowooza Eddie Kenzo bukyanga ogenda mu Grammys olw'okuba nti unfortunately Mukama akutuusizaawo ku bingi naye byonna era tebijja byaffe. Muyimbi munno amanyiddwa nga Big Eye yavaayo n'agamba nga bwe wamu ma connections ne twebuuza nti connections zino gwe wazijjawo otandika ozigabira abalala naye twagala elaboratingeko ku nsonga eyo. Is it bo be batali bayala oba gwe alimu ekintu ky'okuba nti nno oyagala okuggusa ekyo because ensonga eyo yatambula nnyo ne tubuuza omuntu we mwasulako mwenna. Njawulo ki gye wasanze ebweru gy'ogamba ekyalemesezza Abafrika abasinga okuba nga bawangula Grammys? First and foremost, obuzibu obuliwo ekisookera ddala Abafirika tetuli united. Abafirika tukkiriza nnyo mu buli omu ani asinza ani, twagala nnyo okusinga ku bannaffe. Genda online n'okola research emala osanga n'abalogo, osanga naki, osanga abasezi, okitegeera. So Africa sikulimba bw'okola research amala tetuli united, tetuli ndozo. The reason why we are not, I don't know why we are not united, but Africans, we are not united. Abantu bayimba ku bend over, bayimba kuki, bayimba ebintu bye tuyimbako ebiseera ebisinga bibeera byangu ate bibeera bintu bye kwigaffe. Twagala nnyo omwenge, twagala nnyo sexy, twagala nnyo nakyo ekirala akakola n'enjayi. Kugamba Abafirika bw'otunuulira kale bino sigezaako okuzaala wa muntu yenna bakola ki, but bw'okola research n'olaba videos bw'otunuulira Grammys, abantu abakozeeko research ku Grammys, bw'ogenda ku website ne mu Grammy Museum mu biki n'obiraba, aba Grammy bakugamba Grammy has nothing to do with popularity or sales. Ekyo ne bakisiiringa. Bagamba Bob Grammy ogigabira omuntu tebafaayo ku sales zizookoze views mmeka. N'ekyokubiri biri ebintu byabali bantu be babiyiya be bamanyi emitendera gyabyo. Like for example Olympics ne bw'okola otya tetuyinza zibasinza kuba tusinga budget, baleeta abantu 2 gwe ne mutwala 5 ate kuliko ababaka 4 tokubye nnyo ngate kuliko ababaka ba palamenti. Ogenda okulaba Afrika yonna zeekuba ne balondamu kiraabu emu ekubye zinne, ate bo ne baleetera South America, ne baleeta eyawa ne baleeta zijja ttiimu nga 10. Kati ne bwoba okola otya? So wabaawo ebintu bye baakola nga bo bino bakuumira mu buyinza. So mu mbeera bwetyo Abafirika sijja kubanenya. Nina oluyimba lwange leero muganda wange Dennis alunkubidde mu mmotoka n'agamba Eddie wuliriza oluyimba olwo, buli kigambo kye wayimbako kiri mu kwampeninga leero naye nga naluimba emyaka 12 emabega. Baluyita Mondeke Nnombe. Mondeke Nnombe. Buli muntu yenna ayagala okumanya emirimu mwe tuli, njagala ogenda owuliriza oluyimba Mondeke Nnombe. Abantu abo naboogerako ne mubatusabira kisegeera. Nsaba busabi Katonda nti omanyi buli muntu ali actinga different. Wali omuntu gwe banyonyogera n'aseka, oli ne bamunyonyogera n'akaaba, ono ne bamunyonyogera n'adduka, oli ne bamunyonyogera n'alwana. Kati kansuubire nti reaction zaabwe ezo temulivaamu muntu n'ankuba essasi, kuba someone can react bad. Oli nawulira nga ali so defeated. Abantu bangi bwe bamanya nti oli nominated mu Grammys beebuuza nti oluyimba olwo nga tubadde tetulumanyi, kwegamba nga balabika nga abakibuusabuusa nga tebakitegeera bulungi, kwegamba n'abamu ogamba nti nno oba yaguliridde. Olowooza lwaki abantu balowooza nti oluyimba olwo lwetulusaanidde okunominatingisa mu Grammys? Oluyimba nga Give Me Love olusuubira kutuuka wa mu Uganda wano, kubanga lulina mu luzungu wanti tumwogere. So amazima gali nti oluyimba twalukola naye abategeka Grammy bamanyi kye balwagalako be bamanyi. Nalina nnyingi ze bandironzeeyo wano, nyina ennyimba nga buli boda ku boda oluyimba bwe baba tebalulondayo ne balonda olwo kinenyezanze nyimanyi kyenkimanyiko. Abagamba mpuli abateeka mu politics mbomati b simanyi mukyala we bali ku boodi mukwano, bw'oba toyagala kumanya gwe abatayagala
ebintu bya Grammy byerambuludde ku website yayo bulungi. Ndowooza lwakuba nti nkyali active nnyo mu bintu by'okuyimba bino. Naye bwe naabanga agenda asilowingamu ng'emyaka gyeyongedde, ndowooza nze omu ku baliteekawo akakiiko akagenda otereza awaadi za Uganda. Kubanga nze mmanyi awaadi kyetegeeza ne kikyeyongera ku muyimbi. N'okumanya nti nno omuntu omuwa ekirabo ng'okimuwadde mu butuufu bwakyo bwa gye kimutwala. Ebintu by'awana abantu babiteekamu feeling.